wow nate ezamugula nzigudde mu nnyonyi ddala era nga kyemwagaliza embazzi kibuyaga alabika asudde mu studio nno olunaku olwaleero ndimu n'empaladdome era nga omusajja ono ng'ong'oli nnyonyi ddala abandi mu kisaawe ky'ebyemizannyo bamutegeera era nga bagamba nti weewaawo omusajja oyo mukambwe nnyonyi ddala kale nga bwe nabagamba nti tugenda kubeera tutambula mu ngeri ey'okugenda mu mawanga ag'enjawulo tufuneyo abantu abo babeere ate nga batugamba ewaabwe kiri kitya mu ggwanga lyabwe biki bye bakola mu ggwanga lya amazina gali gatya olulimi lwabwe lutya emmere ki gye basinga okwagala mu ggwanga lyabwe eŋŋanda zaabwe ziyimiridde zitya nabwe kityo tetugenda ate kubanga tulandaga ate tufuuke namulanda nga amabeere gambwa weewaawo tugenda genda butereevu mu kinyusi ky'olunaku olwaleero sebo ogamba otya oli bulungi empewo erabika ekwiseemu ka esi kabaddeko n'engeri gye kavuddeko ndowooza ogenda kuba malidaadi oli steady erinnya lyaffe erinnya lyange ye Michael Ayina Omugisha nali nkulabyeko nnyo mu newspapers waliwo eggulu bayita The Standard newspaper nga nkulaba nnyo mu mawulire ago ekintu ekikwasaganya otya tugezaako mpolampola kulemerako nakola namaanyi netuwandiika netuweereza eggwanga kulemerako nakola maanyi ako nno kagambo ndoza mu 2025 kebwebwa bwalina okuteeka muntu ekulemerako nakola maanyi kakati olunaku olwaleero tugenda kuba twogerezeganya ku saidi ya Baganda ne ku saidi ya yaffe abanyankole weewaawo kakati njagala otuwulire abanyankole kigambo banyankole ye kitegeeza ki banyankole baba bantu abava mu nsi olw'eggwanga lye bayita ankole weewaawo kakati ffe mu Buganda tulina ekibuuzo bayinza okubuuza omuntu emmere empaate oba emmere y'emikolo esulawa ne bagamba nti esula nkole nti basuze bagikoze nti esula nkole kabijikizaawo abanyankole kiva mu ankole eggwanga weewaawo era ndowooza tugenda kutambula bintu ki ebimanyikiddwa nnyo mu ggwanga lyammwe nga tugambe nti banyankole ankole bintu ki omuntu byoyogera nti kimu bibiri bisatu munamanyira munankole sooka olulimi era ne bw'ogendawo tosobola kwekweka lulimi lw'olunyankole ggwanga balitera nnyo okulitegeerera ku lulimi then n'ekirala nti lyeggwanga eritalina bwakabaka obukulembeze bw'ennono mwalina obwakabaka waliwo omuntu gwe nali njogerako awo n'aŋŋamba nti mwalina obwakabaka ne baabujjawo olw'ensonga ezitali zimu bwaliwo era mu biseera bya pulezidenti ndowooza Obote bwe yagoba obwakabaka obufuzi bw'ennono ankole yemu kuzaako Serikali era tebwakomawo bwebuli nnyo naye abantu tebabulinamu mukwano nti bukomewo nnyo tebalina bwagazi eri obwakabaka so olulimi obwakabaka n'emmere osobola ogerako olulimi soka otubuuzeeko mu lulimi lwewammwe ate tutandikiraawo kisinziira bwekuba ku makya oliroota that's like how was your night okay oba wasuze otya mu Luganda oliroota ndireje Odireje? That is when my night was good. Oh, then when it was bad? Tindireje. Tolireje? Oba ndire kubi. Olirota? Ndireje. Olireje? Nze tindi kubi. Toli kubi. Zigirira. Omanyima ndagala. Chacha sitakugambe kwankole. Ente. Iseza amaebe. Omega zero. Ago. Obadde oyogedde ebintu nga tumenye era beeraga omanyi mufe ab'emizannyo ekyamaanyi ekisembayo ekisembayo weewaawo ate ako nno kabadde kakati ogenze n'ogera ku lulimi tumenyeeyo nti okusiba nti oliroota ndireje kakati n'omenya ne ku olulimi ente ekira kibadde njogera olulimi ente n'obwakabaka kale obwakabaka obwo n'otunnyonnyola nti babugirawo biki kakati mmwe ng'abantu obwakabaka obwo kabaka wammwe nga mu Buganda gwe tuyita kabaka mmwe mumuyita linnya omugabe bebe we nali nfudde ku obugabe bwankole nno wandibadde bw'amaanyi nnyo nnyini ddala era ennyumba y'obugabe gyeri eri awo Kasozi